Oluga mulimo gwamwe mutwagala ko content donasi ya munonya Brenda Miles omunonya linya ate linya nyunyodde Uganda nyosereza mirundi ebiri linde nyunyodde Uganda kubanga content gwe tubawa asigalayo ku YouTube nga atambula mwaba tufuukidde akabasa ate ne fati mwono ne dobulamu Brenda Miles eno nageddeko ne before lwakuba nti ssaawa eno n'essimu yaginywamu omwenge talina simu talina kyabeerawo bezi wabula agendayo naye ate mwami SB amanyiyo wabeera agendayo era yangambye agendayo naye ne mugamba nkwasaganye naye tulabe ng'akola ki ng'akoma waba ayagala okudda wane ne Dubai muganda wange mbadde nyinako gyenva ne ŋŋamba kankuyiseko wane eno ya muganda waffe Brenda Miles si birungi nze mukwano gwange newankubadde gwe kubadde akulyango misambu isagaali nedda nze nali mubuulirira eno embeera gyalimu muganda wange yes waza nedda nze nali mubuulirira Rose nze nali simuwalana wabula nalinga mubuulirira ebimu ku bintu byensaba Mukama Katonda mu bulamu bw'ensi eno kwe kumpa obuwangazi ndabeko buli gwe nabuuliriranga nga bye namugamba nga bimutuuseeko bibyo byasookedde ku Brenda Miles byasookera ku Queen Olia ne bidda ku Samasa birungi kati bibyo biri ku Brenda Miles kali gwe nanogola tukuyite prophetic oba mumpite kabona nsobola okumanya ebigendo kasita ntunuulira omuntu ndi muntu nnyo afumiitiriza ate weebale nnyo weebalire ddala olootabiroote nedda ntunuulira obulamu omuntu bw'alaga ensi nga tafeekinze nga ddala bwe bulamu bwe nemmanya biki ebigenda okumutuukako gye bujja Eneze Brenda Miles mukwano gwange yali mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira anti abamu bagamba waliwo nolugero lugamba nti mbulya gw'oyita naye nkuwulira empisa zoze saali malaaya kubeera sibirangako malaaya naye Brenda Miles musisinkana ntya nsinkana Brenda Miles one day twali ku mpombo nekaje ne kambuuzaako nange ne nkabuuzaako nga kali very happy kali friendly akawala akato nekagamba nja kujja tukolemu ka interview nga tekina buzibu netugenda era awo ku mpombo opposite ntukola ka interview naye genda okulaba kana kali friendly engeri gye keeyisaamu ate nga before ze nali omwana ayeeryamu walayiyamu nga sobola kumwesembereza ngamba atya naye ate omwana oyo embeera ze nazaagala netufuuka ba mukwano nedda olabaye oyo omwana yali mugezi nnyo mwogo omulimu gwabwe gwe bakola ogw'okwerwamu fe tubayita bakaswabule yali mugezi atya teyalaganga abantu bulumi buli mu mulimu ogwo wabula yabalaganga nti ogwo omulimu gufuna gulimu ssente okitegeera ng'ayagala okukiguza banna abalala ate agava mu kubagalaga nti omwana oyo ne sente ze yapostinganga obulamu bwe yapostinganga bonna munnange mboba alibabu dola bye baali bamuteekamu ssente okusobola okusikiriza abaana abalala okujja okweyuwa wano okukola omulimu ogwo gwe gumu kati ate we yadde Uganda ba alibabu dola abo bennyini ne bamupangira abantu ne bamubbako obusente bwe yagenda nabwe Uganda wewava ensibuko ya Brenda Miles okusiraana okutuukawo waali kati abasinga bagamba Brenda Miles ekimusumbuwa mukulwadde nedda balaafu stress kasita bamubbako ssente okusisinkana abantu abatazimba oba nga bo basimbi banseke Brenda Miles abantu be yasisinkana Uganda bonna baali basimbi ba luseke ne bamunyunyuta n'akasente yakolako awo akabaala emakingi akabaala ng'omwenge tegutambula ng'atuula n'agwenywera paka ka bizinesi wekaggwa n'asala wadde mu kyalo eyo gy'abeera naye kinakuwaza okuba nti mwe ba YouTuber mulimu gwamwe mutwagalako content donasi ya munonya Brenda Miles omunonya linya ate linya nyunyodde Uganda nyosereza mirundi ebiri linde nyunyodde Uganda kubanga content gwe tubawa asigalayo ku YouTube nga atambula mwaba tufuukidde akabasa ate ne fati mwono ne dobulamu temutwala Brenda Miles eno nageddeko ne before lwakuba nti ssaawa eno
n'essimu yaginywamu omwenge. Talina ssimu, talina kyabeera bubezi wabula agendayo. Naye ate mwami SB4 amanyiyo wabeera. Agendayo era yangambye agendayo. Naye ne mugamba nkwasaganye naye. Tulabe ng'akola ki? Ng'akoma waba ayagala okudda wano ne Dubai. Bw'aba nga ayagala akomewo. Oba agenda mu mulimo ki kubanga nze kaali kakwano kange naye sikalinaako buzibu. Era kino sikyogera lwa content nti oba lwaki. Era kinaba kisobose mujja mulaba ne Dubai nga tusinga mulimu omukono gwange. Nandi muwaddeyo ka visa oba ka ticket n'akoma waakole mu kiyumba naye anaakikolamu. Brenda si wa kiyumba ebyerabire. Aba alina kudda ku kikubo. Alina okuddayo mu bulamu bwe. Sikimusupportinga sikimwagala. Naye ndeyo embeera ekyasobola ekikubo. Eyo embeera gy'alimu ekyasobola ekikubo. Okuddawo naye nange wemba wakumwalibazinga. Kati olwo bbaawe omusyazi Brenda Miles nno teyandituusaawo waatuuse naye yagenda ne yeegatta ku bali abantu abawakanya Mukama Katonda. Nemmanya nti bano babisekiso. Bajja bwe bakyala, bajja bwe basajja. Ati Brenda yakolaga ebintu bya mirundi ebiri. Anti kati awo ewaava okuzikirira kwe. Okubeera nga yasalawo n'ayagala okuwakanya. Ye bbaawe yaddawa Dragon yaddawa. Dragon yampadde gyo ka message n'angamba naye tunoonye Brenda oyo. Naye omutima tegutudde. Mutima gumuluma. Mukazi waali yabonaabona. Okay. Emboozi ya Brenda Miles tugifunamu ki? Nyondo. Nze amagezi gengenda okuwa ku baana ab'obuwala we bakubiriza okubayingiza mu mulimu Brenda Miles gwe yalimu. Neyongera okubategeeza nti ogwo omulimu tegulimo kalungi n'akamu n'akeddagala. Ng'oggyeko okuzikirira n'okusaanizibwawo kyekiri mu mulimu ogwo. Nkaina omukisa guno okutegeeza abakyala abagufuula omulimu nga bo bagenda ku byalo ne banoonya abaana b'abantu abato n'abaleeta wano e Dubai ne babeera nga babakolera omusimbi ogutokomoka nti namwe muli bazadde okalya dda kakola ki kaddadda. So bano abantu abasikiriza bano abaana okubaleeta mu guno omulimu ogw'okukikubo be bakyasinze okubeera sababu. Kubanga kati newe tunaavaayo ne tuvumirira bano abaana abali ku kikubo. Ate nga bali eri ababaliisa waadi. Bo bakyabaliisa waadi tujja kuba tumalaga mu bulamu. Tokola banze loza abaana b'okukibo kati mbasanga ne mbatunuulira ne mba nakuwalirako nze abamu oluusi mbayitako ne mbawaayo ne ku ssente. Okitegeera? Kubanga ekituufu kiri nti bakwasa ennaku. Donyansi ekitegeeza Saudi Arabia waiti olina ebiyumba by'abaana abo kubanga batugambanga olina ebiyumba birimu abaana basukka ne mu 100 naye ng'abaana bo bakukikubo. Ekitegeeza byali si byabo kuba ndaba abantu bano balinako obukyayi bungi nyera obwogerera bubi. Ebimu ku bitonde ebyesaagala mu nsi be bammalaaya. Kiwulidde ekintu ekyo? Emabega kwabona balinako obukyayi bungi naye namala neetuula wansi ne ŋŋamba nti byonna bitonde bya Mungu. Alina ensonga lwaki yabagezesa n'abateekamu eyo embeera. Weebale nnyo n'embeerekereza liira naye ndi omu ku bannayuganda abavumirira ekyo ekikolwa eky'okwetunda. Kubanga ekituufu kiri nti Rosette buli mwana afunye ssente mu kwetunda ne bw'oba olaba nti alina ebyobugagga byazikozeemu. Ssente ezo ziringa zaala ziringa ssente y'omuyindi ey'omuchina. Inti essaawa yonna okuzikirira kuva ku kantu katini bwe kati n'ozikirira n'ogwawo oba n'ofiirwa obulamu n'obireka abataabikolera ne babikozesa oluusi ne babikumpanya nga n'abaana bo tebabeeyagalidde. Saudi Arabia nze sibeerangako na biyumba by'abaana abo beetunda nze nali ndiiringira mu bamedisi era kyekimu nga wonda wano mu Dubai nti nkyandiiringira mu bamedisi. Ndi omu ku bantu abavumirira omulimu ogwo era nze kati ssaawa zino essira nditadde ku baddabaabu ddola ebyo ebikazi ebinenenene ebyo binnamungi w'omuntu ebikyasinza okukwata ssente zaabwe ne bateeka mu baana b'abantu abato ne babaleeta wano okwetunda. Bakazi bimwe nsaba Allah abakube ebbalaayi muzikirire n'abaana mwe bazikirire n'abazzukulu bamwe bazikirire kubanga ama bavaako ensibuko y'abaana b'abantu okubeera mu mbeera gye balimu wano mu UAE. Naye Brenda Miles nga yajja akimanya ne Uganda yali yeetunda yakugamba kebina kakyali kato. Okimanyi abaana abo bagenda okuva Uganda nga badde beetunda ne bagala okujja okukola ki? Nedda abasinga obungi babaliiramu. Embeera ya Uganda loozi oyinza kubanga omaze ebbanga nga toliiyo. Embeera ya Uganda yeeraliikiriza buno obudde. Okitegeera we yeeraliikiririza weewa. Embeera ya Uganda yeeraliikirira Rosette Uganda teri mirimu. Uganda teri ssente. Uganda ne bw'oba otambuza obujji bakuloga
ne bw'oba otambuza omunanasi bakuloga nze naggwamu nensiraana nenziraawo ekyaddondo nenteeka firiji yange awo ku site moolo nga ntambuza omunanasi ntambuza obutunda bansuulira yirizi nensiraana nga nakava e Saudi Arabia nensiraana nga newenfumba omunanasi gudiba nga newenkuba juisi adiba nenfuuka juisi supplier ku mizigo gye nali nsula enewe nga tumaliriza buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomekerero oba buli kizibu kibeera ne solution baleesa obuulira abaana abali ku kikubo abali gwenda basuubira okujja okukola wano eno abali inspired by some of the abakikola already betulowooza okuba nti balinawo kasente baani babadi braka kati gundi aminani Brenda Miles kasaawe tewali asobola kubanga amwesimisa ku kiriwo kyonna so obadde obawa amagezi sinabasuubira okuva e Uganda okujja wano okukola omulimu gwemu abali e Uganda nga musuubira okujja e Dubai okwetunda temugezesa wano okujja e Dubai kwetunda kubonaabona kwereere ekirala babakozesa ensobi abaana abo bemulaba ku bikubo abasinga obungi basitula abasajja ne babatwala eri mu mayumba gye bayita eyo gye babeebakirako ne babbiwa baddabaabu agakazi ko ne gagaggawala gwe n'osigala ng'oli masiikini nga gwe yajja omugagga ku kkubo n'omutwalira guddabaabu gutudde mu kiyumba gwonna guujudde bwe guti gulinga endiboota y'obulenga mbayinako obusungu kubanga bebakazaala bulwa bebavaako ensibuko y'abaana bano okubonaabonera ku bikubo Rozoti njagala nkugambe kino ekigambo ku mutwalo ogwa $1 gwe basaba bano abaana ne baleeta ku kikubo ddala bw'otuula n'osiriikirira bw'abanga omwana akoze ssente ze mu myezi 2 ne ziggwayo lwaki tokwata $1.5 n'ogenda ku Alhiba oba n'ogenda ku kampani yonna ekola visa n'oteekeramu oyo omwana visa y'emyaka 2 nga ne bw'abanga amaze okusasula akasente ko tagenda kubanga ali mu dduka wabula ajja kusigala nga yeeyimiridde abakazi abo okumanya batemu kasita akugjamu ssente ze yakusaba ng'akuyitira poliisi ng'ekukwata bwe busungu bwenina ku bakazi abo be bakyasinza okuleetera abaana b'abantu nze mbijja ku source ndina abaana abantuukirira mu inboxes zange nga bakaaba nsobola n'okuleeta wano obujulizi waliwo n'abaana be baleetanga Allah bambi yabagerera balwadde omwana bw'abanga tali kuleeta bukasitoma bino anafuye nga bamugamba gwe tugenda kuvuga tugende tukusuule mu ddungu imagine omwana wamujja Uganda omanyi mulwadde empeke zimuweddeko mu kifo ky'okumubeererawo nga bwe wamusendasenda najja n'ayingira mu mulimu ogwo ate ne weeyongera okubeera nga omuteekako embeera ey'akazito bwe busungu bwenina ku bakazi abo naye nabo bazadde kubanga kyemmanyi teriyo $1 wano nga mugumba okiwulidde ekintu ekyo babayita $1 bali awo bwona babeera extra large giant balinga bano aba Nigeria bujo okugamba albab $, kamanyi ogamba albab $, kamanyi omukyala ye $. Nedda ngamba ba albab $, abagagga bakyasinza okubeera ne bakyasinza okubeera n'ebigurupu by'abaana abeetunda wano mu Dubai beba albab $. abo boolaba wano babedde batebagambwako nze bantiisatiisa dda naye ate nze sitya ddenja okiwulidde ekintu ekyo fe tukolera abantu era kati nze nkolera abaana b'oku kikubo kati abaana b'oku kikubo ngendako amagezi gagano wammanga bw'obanga ddala otuuse wano mu Dubai okimanyi bulungi nti oli mulamu bulungi tolina bulwadde ng'ojjeko baganda baffe Allah be yagezesa n'obulwadde njagala obeera omugezi ekimalayo $1 bw'aba amaze okubba obusajja bw'otwalayo nawe mubale omubbe bw'oba omubbi egenda okole visa agenda okulowooza nti visa yeggwako kumbe gwakola ddaka visa change ekirala mufune ku bupapula komuba muwandiika enamba zammwe ez'amasimu mufune we muzikweka mufulume nga nazo wabweru muziwako ku bantu gyeri abantu abali wiringa okubayambamu abaana abato abali kuba babonaabona naye kuba babajjako amasimu ne babasindika ku street nga temulina na communication naye ng'obuzibu obwo buva ku ki buva ku bantu abeeyagaliza bokka nnyumirwa nnyo Rose okukusikiriza weegatte ku mulimu gw'enkola nkufunemu naawe onfunemu singa bano abakyala ba albab $, batuula na bano abaana ne babawa ku magezi ne batayagala just kubajjamu
ate ne baleka nga bo bazikiridde kyokola abaana abo beekyawa balina emitima emibi wakusanga mukafunda asobola okufumita ekiso n'akutta naye nga bali abakazi be babasigamu ogwo omutima ki omubi beekoowa beevaako tebaagala kumanya so bakyala mmwe abaana abo singa mubaleta nze sivumirira bizinesi yaabwe naye babafeeko babafeeko yes kumutwalo gwa dola gw'omusaba kale babawe ku magezi kale balime kubeera wano nga bali kudduka lozi lero osobola kubeera malaya enkya n'obeera mu woofiisi oba n'obeera minisita okitegeera osobola okubeerawo ku kikubo n'ofunawo kapito n'otandikawo ekintu ekigenda okubeeza wano nga teweetunda n'otadda nayo nodda mu kwenenya okusaba Katonda akunazeeko ekyo ekikolimu akinazze mu baana bo n'abazzukulu okitegeera era nze omwana w'ekikubo yenna kasitantuukirira nga ayagala amagezi bwe mba nina obuyinza obw'okumubbayo mufunire omulimu ewalala nze ngenda kubabbangayo bafunire emirimu gy'ebiyumba bagende bakole babeereeyo okusinga okubeerawo mu kasana ne babonaabona nga bwe babonaabona ebigambo byange Rose naye nga nsaba Mukama abamalire Rose eby'omulwatu n'eby'omukyama wallahi ffenna tuli mu bwetaavu oli ayinza kubanga yagezesebwa okubeera ku kikubo naye ate naawe n'obeerako n'embeera endala gy'ogezesebwamu tusaba Mukama Katonda ffenna atumalire kubanga tuli beetaavu kale sijja kusukako awo naye nga nkusanyukira nnyo okuba nti ovaamu ebigambo ebirungi ebigambo ebiwooma ebigambo ebibuulirira ebigambo ebyobutegeevu ebigambo ebyekigezi olumu ntegeera tolowooza nti ndinga Big Voice atamanyi luzungu ate oluzungu lugirawa Big Voice teyasomerako ddala padde neebuuza n'omukazi avuma abantu naye nga tava mu kifo kiki tategeererako ddala yagenze n'akola drop my name am called Sauda I know how Sau Kuku I know how Sau najikoza ne duet eri ku Facebook I know how Sau babies me keep babies good assalamu alaikum yena nga yebbadala takyova yabeera wano n'adiba nga teyiwadde mwala bwamutwala Big Voice no naye wakuzikirira omukazi eyamuyamba n'amujja eri ku kyalo we yali akola musabwe wa maama we omukazi oyo yatuuka no n'alabirira Big Voice okumala emyezi 6 nga yamukolera ne visa change Big Voice omusalutingira bwawano teyajja ku kikubo ekikolera ekikubo awo nange muwa salute omwana ali mu nyumba nawe yasooka n'akuma n'agera mu nyumba respecting omubiri gwe awo nawo muwa salute Big Voice big up naye asasula oli omukyala eyamuleeta Big Voice ono mukama wange nze saagala kumanya byamwe nze njogera byange mukama wange ogola bakusente kyovanyirira ennaku zino mukama wange bakusente yekolako so oyo omwana musalutinga akola asalawo n'atula mu kiyumba aboogera kyovanyirira ennaku zino anyirira alabika bulungi yeetekamu esente nawulidde njagala sente bwezi kimu kyetaaga mbo yeetega katisiyugi naye maama bonna tebaasoma nsibudde Okoyo okwewuuba nga weekolera ku by'engendeeza okumpi n'ewala kati no bikwase New World Visa Experts Tours and Travel gw'osigale ku mirimu gyo tukola ku bya visa byonna omuli Visit Visa, Partner Visa, Freelance Visa, A2A Visa ne Multiple Entrance Visa tukolera ku by'okufuna passport ne air ticket byonna gattako ebya Tours and Travel omuli obulambuzi obw'omunda mu ggwanga n'ebweru waalyo mu mbeera eyeeyagaza tukola ku abscond removal, overstay fine removal ne hotel bookings. New World Visa Experts Tours and Travel tusangibwa ku mwaliro ogusooka ekisenge namba F8 ku Sarah Mall Martin Road Old Kampala tukubire obaweereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 763 455 722 oba noti 2 noti 9 noti 75 email newworldvisaexpert155@gmail.com twesige tukutambuze. Baklant bafa abalungi balamusizaako nnyo amanya gange nze Nnyondo Witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nnyondo Glim ekizigo kyaffe bannaye ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala ku nze kennyini bannange nnyirira bitya
kizigo kirungi nnyo ndoza nange muba mundaba kijja black spot kijja pimples twakuletedde size yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannayinange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate nekirala siriko ka makeup bana emikwano tubebaza olwotusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga naffe tusobola otwala programs yaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu salon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa nze yonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka mpozi n'ekirala yes tulinawo ebintu ebirala wano tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya bannange naye nga byebyo ebiri mu store yaffe